waliwo munnaffe wambuuza nti akanyenyenkule kakaaba katya. Njagadde mbeere nga mbateerako sawundi eyo ey'akanyenyenkule mubeere nga mugiwulira enkaba gye kakaabamu, musooke mugiwulirize bwe katyo bwe kakaaba. Bwe katyo bwe kakaaba. Wambuuza nti sawundi yaako ebeera efaanana etya. Bwe nakasanze nga kakaaba ne njagala sawundi eyo ngirikodinge mbeere nga gibateerayo ku channel yaffe eno Kyayiti, muwulire engeri gye kakaabamu akanyenyenkule. Bwe katyo bwe kakaaba nga bwe nabagamba nti akanyenyenkule we kayingira mu nnyumba kaba kabika. Singa kayingira mu nnyumba ne kakaabira mu nnyumba, kasobola okuyingira ne katakaaba ne kabeerayo ne kasirika ne kamala ne kafuluma oba ne bakalya. Omanyi obwo obunya bwe mutera okulaba mu nnyumba obwo, ate mwattu bulya nnyo obunyenyenkule, bubukwata ne bubulya. Singa kakaabira mu nnyumba nga bwe nabagamba ebiseera ebisinga kabeera kabika, obeera ojja kufiirwa ekyamazima kyonkubuulira. Ate we kakweraga ate awo kiba kisukka, bwetegeke bwetegesi, obudde bwonna abeera bajja kubikira omuntu afudde nga kukwatako. Ekikulu kya byonna wano mbadde njala muwulire sawundi yaako engeri gye kakaabamu. Bwe katyo bwe kakaaba, kafaana bwe katyo nga bwe mukalaba. Kayitibwa akanyenyenkule. Akanyenyenkule kabika we kakaabira mu nnyumba, kabeera kabikira ddala. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.